kale webale genda maaso n'okutwegattako okutugoberera okusubscribinga kyoboza okukola soko subscribinga twagala award emitwalo 10 ba subscriber tubagala guno omwaka. Nze Waswa Emmanuel nina president program ene kutusibwako Beef Organic Access Building Lubaga Road agenda kujjanjaba kyonna ekikutawanya Dr. Omukugu. Ndi ku Calvin Cares webale office empya munange tugeza kompola emirimu giri gitya bwe gityo wetulinnyo okulaba ntugonjola ebizibu byabo abali ebweru abayinamu obuzibuzibu mu mbeera zonna n'abo bonna abaagala okutambula okugenda ebweru nga bayita mu makubo matuufu tukakasa nnyo era twagala nnyo omuntu agenda ebweru ng'alina omulimu si byakugunoonyeza gye bataakuzaala nga newammwe gwakubulawo nkitegeera bulungi nyina president nkwaniriza nate bitambula bulungi nnyo weewaawo walabeko ku story ya rape rape kati ye example gye tukozesa because ye gwe mutwe awala omukyalo ono mukyala akumu Sofia eyaze n'agamba nti alina omwana wabba wa Bindeeba alina omwana wabba wa rape gwe bayita Bindeeba abasajja ogenda nga bazaala saakifuddeko nnyonze because it's common n'obutalabiri oluusi kiyinza obutantiisa nnyo kuba kifuddeko kuba kyokola si kyenkola naye like concern yange teyabadde nnyo ate ku lwaki Bindeeba talabira baana tujja tuukawo naye concern yange yagenze nnyo ku lwaki abantu bazze ku mukazi ono ne bamuvuma oba nfuna olw'okuba endabika ye kyabadde kyala kinene kigule muvumo okitegeera kati abantu batunulidde rape n'endabika ye beautiful biki nga tebakkiriza nti rape asobola okuba ne Mujja we afaanana bw'ati awo njala tutandikire tulina problem emu olwaki bannayuganda balina empisa ez'embi abakyala bennyini tebeempawalinze okiraba bw'otunuulira mu komenti ezo n'ababuulinga omukazi ono si basajja bakazi banne wabula bakazi banne I was forced okubeera ku YouTube okwo ne mbawandikiramu ekigambo ne mbagamba omukyala ono tumuwa omukisa tumuwulirize okitegeera abakazi bo bennyini beereetinze down omukyalo ono afaanana bw'ati naye tolina woŋŋaanira nti tewali musajja tayinza mwebakako mpulira osanga abalalu ku kkubo nga balina abaana embuto tebazeefunisa okitegeera gwe bw'oba okomperinga omukazi ono bubi bwe ku mukazi obulungi ate teri muntu mubi mu nsi eno Katonda aba yamutunda nga kyekikula kye bwe kityo gwe wenna asobola okubuulinga omukazi ono olw'enfaananaye era nga gwe mutwe gwe olaba nti omusajja eyayagadde oli omukazi tayinza zaalamu ono omusajja aleka omukazi mu nju n'ayagala osigaalo n'otya so omusajja kyekintu ekitayinza kukusigula ffe tuli biku omusajja kiku n'omugenyi kimuluma okitegedde so toyinza kudda ku nfaanana ya muntu noga nti omusajja tali mwagalo abatugoberera n'abawalizo bagamba ne bagamba omukazi ono mumuwa omukisa ayogere nina ekibuzo agonkakasa gabadde magye agagamba nti gwagira rape olwokuba nti walinnya okeera ku makya omuntu ali mu kweyogerako ne bamuvuma nti alina byeyenoonyeza oba ofuna mbuuza ekibuzo kyange kimu oli muzadde omuntu ne waba mubi atya taabe nalukusa ku kike ate vane kwekyo mwe omuntu ono byayogerako ebyamutuukako si bya leero myaka 13 ng'abantu bano mubalabye byali 28 nze myaka 5 manyi kye nali wali musibufu nnyo okitegedde so nina be nali nenkana levo zange biseera ebyo olwaleero singa omukazi avaayo n'agamba nti kayanja wanzaalamu omwana ng'atunda manda bw'omanyi bwe nali emyaka 13 emabega omanyi emyaka 5 emabega obeesinga kuki ogaana ebyayita byange olw'okuba ondabye olwaleero kuba ndaba bali mu kutijjisa ono omuwala aliwo kati naye ate omukyala no waba akunyumiza batijjisa rape naye omukyala waba anyumya story akulaga yamanyi Bindeeba n'erinnya ettuufu erya Bindeeba yalimanyi eryabubangizi Benedict kwetebereza emyaka 13 emabega Bindeeba yaliwa era yali ani n'omuwala okuba omuwala yagamba yali musinya 3 lwaki gwomanyi omuwala ono bwe yali afaanana myaka 13 emabega tetumanyi kuba tetwaliyo kati wano bw'oba okyatendereza rape omanyi myaka 13 bwana aba afaanana oba rape ku myaka 13 yali afaanana atya yali afaanana atya emabega okitegedde so abatujajinga ku byolaba olwaleero abantu abamu baba bavuddeyo wuliriza
ato commenting with sense. Abakazi mweretinze nnyo down temwe mwennyini temwe empowerinze tebeyagaliza abasajja babakozeeko obulabe ne babakolako obuzibu ate ne bakozesa mmwe bennyini okuva mu bibi bye bakoze abantu still ku comment section obedda bagamba nti omukazi ono ave mu byokuwoza mbu asabiriza omusajja abirira omwana we kati labayo ave mu byokuwoza nti asabiriza omusajja tannagambako kulabirira mwana myaka 13 mabega gy'abadde naye yes bakazi nabo bolaba bakomentinga kinnuma nnyo nti bajjeemu embuto ne bazisuula eri abo bennyini akomentinga okwo naye nga n'omwana yamusuulira musajja bajja bo bali eri bamutambulizaamu ddogo ye community ye category yes emitwe gyabo bonna addawo n'avuma omukazi nti avuddeyo okulaajana gwe myaka 13 bamuzaaliramu n'alekawo n'okusoma kwe wali omanyi gyali gwe mayibe yeesuubiza omukyalo oyo ayinza n'okuba yagoba ku ssomero lwa mwana lwaki omulabye leero kuba omukyalo n'atugamba nti famire yali yamuli bubi ng'eyagala kukwata Bindeeba n'agamba Bindeeba genda weeyiye okitegeera so Bindeeba emyaka 13 omanyi kye yali wano twabigambanga shira nga bagezaako okumugamba nti omusajja oyo ebbanga lino abadde akola bino si muntu mulungi eri community nga tawuliriza nga nensi tekola ki tewuliriza olwali bakyali bonna singa abakyala bano baali beempawalinga ne bavaayo okulabula bakyala bannaabwe singa abantu ababi tubeeliminatinze mu society tutya singa buli musajja gwakola ekibi n'ava naga nti omusajja oyo kituufu agenda kukuba embaga naye nze yankola bino twabiraba ku Judisi babiri okitegeera mwe mulowooza nnyo ng'obuteeyagaliza nga bwe mwayogera ku Judisi babiri wano omukazi ng'avuddeyo n'agamba bannange ekituufu kyennyini omusajja yanzalamu abaana n'okubalabirira tabalabirira ne mumeza Judisi babiri amalala ekikazi kifaanana bubi kikola biki tekirina kye kiri olwaleero bakyali bonna owakaze katambula nako lwaki abantu balowooza nti omukyalo ono alina beyagaliza era ekirala lwaki abantu bwe balaba Bindeeba bamulabanga high class lwaki abantu balina embeera etakkiriza nti Bindeeba asobola okuba nga yebaka n'omukyalo ono bayisobola okuba nga yetata w'omwana anti katirabayo abantu balowooza nti obulamu bwaffe bwonna tubulaga mu kamera monna bye tuli oluusi temubimanya okitegeera bulungi nze nkugambye singa onaatunuulira wano ebintu waliwo omuyimbi wano olwaleero alina ne gyafuga teyabaka kwawusigalo n'amuzaalamu twalina story ya Sematimba yaliwo bulungi nnyo teyebaka kwawusigalo process by teyali awusigalo mukozi wawaka naye bw'omanyi omukyalo omulimu gwe yali ekola wowe omukyala we mulimu gwe yali akola so ndabye nnyo abakyala wano ku social media nga bo bennyini beekozeeko disservice omukyala munnamwe n'avaayo gwatasobola na kukuza lubuto nojjamu omwana n'omusuula naye yakugambye enkuziza omwana ono emyaka 10 n'emeka n'esatu taata we ali mu bulamu bulungi fiica y'omwana ono bwe sitamukwasa omwana alina okumanya kitaawe alina okuba n'ekika okitegeera ng'onyumirwa nnyo okuza omwana talina kitaawe gwe woba olaba nti kyakulabirira bulabirizi gwabadde amulabira emyaka 13 emabega omukazi abadde atoba n'omwana we olwaleero bw'avaayo kiruma nnyo okuba n'omwana talina kitaawe kiruma nnyo okuba ne mwana nga kitaawe yamwegaana bw'anaafa oba mwana ono bw'anaazaala abaana ekika kiruwa so oli bw'avaayo n'alwanirira eddembe lye n'alwanirira future y'omwana we naye musango oyagala mwana akuzibwe olw'okuba maama we asobola okumusapootinga mbugenda okolerera omwana we abeere momboze mu nsi ng'ate kitaawe gyali yo waayo bw'oyagala ensigo embi empisa embi ez'okuzaala mu buli muntu ng'olekaawo zigende nga zitambulira ku muntu olw'okuba asobola okupretendinga lwaki bakyala temwesapootinze mwe mwennyini mwereetinze down mu community eno waliwo akantu kano wamanga abantu nga bakyagamba omukyalo ono nti alina byanoonya oba yagala kukyanganya bufumbo bwa Mulekerawo omukyalo n'agamba nti she's ready for DNA naye agamba nti Bindeeba yamugamba nze omusaayi gwange gyegule nakasero gendayo tekeyo ne ssente okebeza omwana oba ddala wange does it bring out sense Bindeeba ekyakikolera mutima mulungi anti kati kambuuze deka teriyo muntu musiru kugamba nti wanzaalamu omwana nga tewanzaalamu
public mulekaawo kujajinga waliwo ebintu ebikolebwa mu nzikiza waliwo ebintu byokulowoozaako mu issue eringa entono okitegeera okitegeera omuntu teri muntu musirwa ziveeri naga munna omwana wo nga si wuwo nga buterika kwati okitegeera bulungi wanabuuza omukazi nti towayiriza nangamba ndirede bw'aba yeegaana omwana omukazi si musiru ajje gwolowooza weyamukuliza okuva ku mwezi gumu paka ku myaka 13 gy'alina gwolowooza musiru lwaki tamulekerawo nekimuluma ng'omukyalo omwana okuba nti taata waali eri ayinaayina akola gwakweyagala naye ng'alina omwana wano okitegeera so bakyala balemereddwa okwempawalinga balemereddwa okwesapootinga bo bennyini bebeereetinze down naye naawe okyasobola okufeesinga obuzibu bwe bumu abasajja baleseewo abakazi abatamanyiddwa olw'okuba bafunye ba celebrity tulabye abasajja nga balina bye bayisaawo wano ng'oli ye ayagala bwagazi kubaako byayisaawo alina byanoonya naye abakazi ne bagezaako okulabula nti gundi kuba si yasooso n'omukazi okuvaayo neddonizera mwamutwala misinde atwamuyiribya wano naye yalina kyayogera yalina ebintu byalannyonnyolakaawo okitegeera netubibuusa amaaso ne mubibuusa amaaso ne reality ejja kuvaayo nabadde off camera n'omukyalo ono yangambe naye mankubuulire omwami yalina abaana abalala sinze nze kaakola ki naye agenda abasuulasuula bw'atyo talabirira baana kati abantu bayomba mu lwaki yaze mu kamera negenze ku poliisi anti kati kyembuuza poliisi yalemereddwa oba Bindeeba omukazi yagambye nti yavuma abapoliisi n'abateekawo anti kati kankubuulire n'ekirala gwe yandiyagadde omuntu alina characteristics bwe zityo tulina problemu emu olwaleero nti abantu beefunira ku social media tafuddeyo na kunoonyereza omuntu eno emyaka 3 gy'atabadde nange abadde akola biki kyamakulu nnyo ebyafaayo bigamba ki ebyawe giba myaka 5 era amala neyebbulwa nemutegera ate gubbulukuka guyinza n'okweyagala nnyo nti omusajja aleseewo abalala bonna agenze naawe ne bw'agenda naawe olizaala omwana n'akola ekintu kyekimu kuba gwe muze let me ask lwaki abasajja kati gwe Calvin alina abaana bo lwaki abasajja akeera ku makya nga omwana bwetusuubira nti amulinako akasaayi akeera n'amulekawo n'owulira nti alabirira omwana atali wuwe ebigendererwa by'abasajja kikyayagala wakati in this scenario rape alina omwana noona alina omwana ebbale oba onfuna kati tisalegi nti kati ono omwana wa Bindeeba lwaki kuba kati foka amushuwa okulaga rape omukono n'amatiza Bindeeba alina okuba nga yamumatiza nti bebi onaye mujja mukola anti labayo laavu evaawa n'oketalengira ku mwana atali wuwo olwokuba okupereza nnyina ng'owa omulesa ebbali anti kati tulina problemu emu yabutanoonyereza obutafumiitiriza bakyala si gwe asinga olw'okuba nkoyina olwaleero nze bwe mba mutambuza era nja kulaba akusinga tubalabanga enkya naye byenkola owa Mujjawo bisuubirewuwo naye naawe birinde nga mbaga ku wuwo nga nfunye akusinga omanyi bino bizibu mmira mpulira gw'oyinza okuba oli kujjajjerebu nti bamuleseewo tewagwanira oli noono si yasinga wano si yasinga kitegeera gwe manya nti asobola okufunayo omulala akola ki asinga ne byayisizaamu ono naawe byagenda okuyisaamu kuba kazeeke edda twali tunoonyereza nnyo ne ku famire z'owasaamu bino bajjajja baffe baabitugamba kuba ani gw'owasa ku kyala badde yeeyisa atya ne katukwataganira ku Facebook kifaananyi kikunyumidde bwe ngatta ekyono kimunyumidde ng'obufumbo buwedde naye ng'oli gw'ofunye byabadde akola emabega ekituufu kyennyini teri muntu akola bintu nga si bw'aliba ebiseera ebisinga bwetubeera mu kamera tubeera ndabirwamu y'abalala Calvin ebintu by'okola tobyekolera olina bw'obikolera bakulabireko rape omukyalo yamutuukirira n'amubikkako yasooka n'amugamba mpa ebyetagisa by'omwana then oluvannyuma n'amugamba nti genda olabire baana bo naffe tulabire baki baana baffe rape is a public figure ensi emulabirako kyova olaba alina amagye mangi agamunwanira ku social media lwaki abakyala nga rape lwaki yanduse kussa erireka nga kuba muwulira nnyo ku programs ezakola ng'alaga alina kyasongako ekiyigiriza eggwanga lwaki bano abantu tebakola bye batunnyonnyola tebawabulwa kyekisooka
Wano waliwo abantu abalowooza nti bagezi nnyo naye nga tebasobola kumaliriza bizibu byabwe nga bo. Yes. Ekisooka toyinza kuŋŋa nti ojja kumbuulirira nkole ekyo ky'ogamba naye nga gwe toyagala advice kuba story superhuman. Ate abantu 10 tebayinza kwogera kintu nga tewaliyo nsonga lwaki bakyogera. Ne bwe bakibanga kifu baba at least exact lwaki waliwo nsonga bakyogera. Kinoonyerezeeko nnyo. Abantu bonna betuze tugamba nti ekyo kijja kuggwa bwe kiti bwe kimanyirizwa lwaki. Kubanga abantu tusinga boogera ekyo kyebenako bwino. Okitegeera ne baba mutono atya. Bino baba balemereddwa okubikutuusaako banga totegedde. Kwe kukiyisa mwono n'oli gwe n'owalaza mu mutwe toyinza kuwangula ne bwokera. Toyinza kuba kati problemu eri awo bano baleepi baagala kulaga nti nze nsobola okutwala omusajja ono gwe muŋŋambye nti wampisa mbi nemweterereza naye oterezeza bye yonoona emabega kozi alina abaana baatolabirira obayise babeere taata waabwe waali ateekenga obuvunaanyizibwa bwo oba n'ababo bwe balibeera nga mwawukanye kuba si gwasoose si gwasinga. Judisi babiri naye bwe yali kati akaba maziga yavaana totonera okitegedde. So abantu bano obutatwala advice kibi nnyo. Ate balina be bawerekerwako wano bankwata kasimu abawujja akasepiki ne Judisi bamuwujja wano bubi nnyo ne bamuwujja olw'omusajja mu bonna beemupya ate gw'okyagamba ky'omukazi naye nga bakazi n'abakazi tebeesapootinze. Naye nga bw'omutunuulira oyo ayogera ebyo yalemererwa n'okukuza omwana mu lubuto gye gyatateeka mmere nti oba amuliisizeeyo n'amugjamu nga waawiiki oba mwezi. Okitegeera nodda ku mukazi akuziza omwana emyaka 13 oyo alina kyatugamba. Njagala obunzike story eno okusinza bwe zeetambula nawe wakati bw'oyinza okuweereza abakazi abali eyo kuba bino ebyo bijja kkuma. Okitegeera abakazi mugezeeko nnyo okwesupportinga kubano badde nandisuubidde abantu okutandika okukuba ekikopo kino social media nebuna Bindeeba naye abantu bali against omukyala yavu ekyo kirala kubeere kulabula mweyagalize. Gw'olabanga ayagala ono omukyala alina byanoonya naye alabula oli gwe gw'owagira nti munnanga omuntu oyo wadde alabika bulungi mu maaso ge asobola n'okucakala n'abaana be yakusanga nabo naye alina abaana beeno baatalabirira. Simanyi ku ground ziki kw'otandika kulabirira abaana b'otazaala ng'ababo bali eri bakaaba. Kyakufumiitirizaamu nnyo gwadda mu bigambo byo nga tonna commentinga n'ogamba naye kiki ddala kye ŋŋenda okukomentinga singa abanze. Teweesiguliranga nnyo ku muntu gw'otamanyi bye tukola ekiro tobimanyi. Tolina bw'oyinza kuŋŋamba nti omusajja tayinza kwagala mukazi oyo ng'abali ku situiti abali abalalu basanga n'embuto n'abaana goza balalu bannaabwe be bazibawa. Bw'onoonyereza ku basajja ababawo embuto bamanyi. So tulina ebintu bingi bye tukoze mu nsi mwe tulina ekizaapo nga tulabye ku bakulembeze n'abali mu parliament nga baali baagadde ku bakozi baabwe. Omukozi w'ewaka usigaalo n'amuwa olubuto n'atalabirira na mwana. So tuyinza kuŋŋamba nti ono omuntu gw'otamanyi gw'otasula naye tayinza kwagala mukazi oyo. Weewaawo ensonga tuzitegedde bulungi. Bwe yali akugambyeko nti yamwagalako bulungi. Ukitegedde? So tuleme nnyo kwekulembeza mu bulumi bw'abantu mu mbeera zonna. Ekyamakulu tufumiitirize nnyo nga tonnakola decision nga bw'oyagala kuba ky'ogenda okukola oyinza okukosa abalijja. Okitegedde? Nawe mwennyini tulabye bameka kuba nawe era omusajja ajja kumufuna akuzaalemu obuwo yennyini eyakuzaalamu ajja funa celebrity naye nga gwe alina okuyamba oli nti nange bw'ate bwe yanneegondezaako naye yanzaalamu abaana bana takoze eki tabayambye. So abakazi mwesapootinge obulamu butambule. Oyo president bigambo by'amagezi tuba tunyumyamu ojjajja yabiyitanga bigambo ddagala nze wasomaniwa.